Omukolo gw'okutongoza ttanka z'amazzi ag'okusaasaanyizibwa mu Kampala ne Wakiso gwetabiddwako abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo okuli omumyuka wa mmeeya akulira munisipaali y'Ekira Betty Naluyima ng'ali wamu n'olukiiko lwa kanso y'Ekira. Bano basoose kulambuzibwa ttanka z'amazzi zino gye zizimbiddwa n'engeri gye zigenda okuyambamu abantu abaziriraanye. Basookedde Kanyanya mu Kawempe ng'eno gye bazimbye ttanka y'amazzi eweza liita akakadde kamu nga yakusaasaanya amazzi mu bitundu eby'enjawulo ebiriraanye Gayaza n'oluvannyuma ne beeyongerayo ne bagenda ku ttanka y'amazzi eyaliita obukadde 4 ey'okusaasaanya amazzi ku byalo okuli Buwaate, Najjera ne Kisaase. Kyokola Najjera sayida bwe Buwaate babaddenga bubi nnyo myaka ku myaka. Actually no ttanka zibitanga joininga national hotel baddenga mu zero. Okugira nga etuuse wano it's quite a big what? Achievement. So yes, tubadde tuli wabi naye at least there is what? There is hope. Bugenyi Fred Kaija nga yakulira ettabi lya National Water Gayaza ategeezezza nti ttanka z'amazzi zino zigenda kuyamba ku bantu mu bitundu eby'enjawulo okukendeeza ku bbula ly'amazzi mu Kampala ne Wakiso. Eno ttanka waliwo layman's language nga yali efuuse pipe agayiikamu gegakola gegagenda because the demand was high. So that's why we came up with that project that if we have some water somewhere which is redundant, why don't we push it up here. Era asabye abantu bitundu byonna ebirina ekizibu ky'amazzi okugenda ku kitebe kya National Water bayambibwe mu bwangu ddala. Betty Naluyima nga yamyuka mmeeya w'Ekira yeebazizza enteekateeka zino aba National Water ze bakoze okusembereza abantu amazzi okumpi era n'abasaba okwongera okuleeta pulojekiti ez'enjawulo mu kitundu kyabwe. Nyongera okubasa abantu programs ezo bayongere ddala balabe nga tukwataganidde wamu abantu bafe bonna bonna kubanga balaba balina obusobozi naye ensonga y'okubanga ddala tebalina mazzi gabatuukako tubasaba yo program baginyweze nnyo. Rebecca Chobutonje ne Damba Tadde we bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.